Allien skin ajja kukubira isimu muti kisoboka tatya kusibwa ate kali abana bava mu ghetto Allien skin tomumanyi ajja mukube ngumi nga mumuloza bali byakusanga ate omusajja ajja mukwata sima bino milioni 3-5 oluza abana ba ghetto baba bagala mbo okubusula ekololo mbusimanya luddawa gundi ani oyo Isma agende mpolo yo mvubuka era waba muvuma omugamu etodde Uganda gwoja kungwako ajja musanga Uganda imsi kituufu ofko iwa Isma yava Burundi bajja bazadde batambula naye tokimanyi n'otuuka ekawempe wegenda olabe ku bijja byewaabwe kuliko bimeka bongamba ekijjambu wano tubadde ntuuke ne tubala ebijja nga biriko 2 n'ekitundu ekyo kijja kyangeri ki nga biriko 2 n'ekitundu ono maama kale ono tutumutegeera bulungi ono ebintu nga byakunnyonnyola nnyo abantu beesiba ku Uganda okubanga bajju mwebali tujja tutegeera obutuuze bwabwe nga bakoze eki ngeno gavumenti ekyo bangi nnyo bakulabudde ne batakutuusaako buzibu kati lwaki ogamba goza Isma bamulabula ate ne bamutuusaako obuzibu nze Allien skin naawe leka tosobola nze nkuli wa wali bwayisi nze Allien skin naye mwana wekawempe sisobola kugwira nze bampita muzeeyi ate kati ffe tulwana naawe otuna butunuzi bwoti n'omugamba Allien skin kyekimwogeza oli nakubuuza muleete ng'atambuza kungulu kumuoba kale tuddaawo abasinga bagamba karakita ya Allien skin agikopa ku Bobi Wine that was the Bobi Wine of 1995 gwe kyomutamanyi ati abayo ensi kyetemanyi Allien skin is Bobi Wine on the stage era Bobi Wine yazzeemu okuperforminga ng'ayitamu Allien skin yes the moment Bebe Cool yavuma omwana oyo n'agattamu Bobi Wine omanyi kakati Bobi Wine simanyi Bobi Wine yakoze simanyi ono omwana anywa enjaga simanyi aninga Bobi Wine kasita yamuvuma bw'atyo Allien skin bagenda ozuula nga ispenga legends kamwokya gy'amanyi otegera kyenkugamba kati Allien skin gw'olaba oyo nga w'omulaba kyekifaananyi kya Bobi Wine nti gwakuzaamanyi mu buli karakita gwe tewalaba ku Bobi Wine gwe Bobi Wine oyo yakabyako kamiliyoni ng'atudde bw'asaala nabi bebe dola nti muwanvu bebe ng'okugamba ekigambo Bobi Wine ng'alina kuba Masaka Bobi ng'ali wano ffe twalaba wano fayiti ng'oyagala kulaba Superman Bobi Wine yali Superman gwe mmanye ngumi njagala ombuulireyo kwabo yali akubye ku Bobi Wine oluyi kati nze nkubulye kwabo bwe yali akubye ebikondi ani gwe bataatuuzaako wazi oyo Bobi Wine Bobi Wine nawe yali tumuyita mubanda goloza tusaaka Bobi Wine ate Bobi Wine ffe kitwamwagalako ng'ajja bwati bino bya kisiru mbwakubye bagwagizi ajja bwati mu kitundu n'amanya nti kakati olunaku lwaleero nyina okuva wano nga mbi oluyika miliyoni osegere kyengamba that was Bobi Wine batugamba byali olaba oyo omuvubuka Allien skin bamujje wankulukuku ne bamaze kuba masasi yayimiridde bwati ng'engumi agenda kuba polisi bwamwe buno obusuleri gunankani bulinga obusuleri mu pitira naye n'agenda alwana na buli gwasanze kunnyonnyola akuba babawunsa akuba simanya anti enkugamba kati oyo ekyo sikiwagira naye ate mulina okunoonyereza ne babawunsa abo golooza lwaki abawubba abo tebakuba bantu ng'ate babawunsa bawubba obalaba abo basajja bali trend nnyo wadde Afghanistan babaddewa naye omusanga oyo gayi wawubba n'agamba kati nsubuga kati natuna nsubuga bameka baakuba ne waba akusitula n'agamba muganda wange saagala okole fujjo naye ng'afulumizza osegeda waliwo babawunsa boosanga for example omuyimbi azze yaliko ebyaddala bimba bwe bitya azze kati ekyaliwo teryakitunnyonnyola tuulya sayidi emu ya bokisa gwe bawunsa teriyo muntu musiru asobola kukola bwati n'amala gakuba muntu ngumi wategedde okuba nga bawunsa oyo yajevuuna nze natuuka wano juzi mwanje akimanyi nze ebintu byensinga okwagala mu Uganda bikonde netball basketball osegera fabaso okufuna kadi za YMC awo kati banagifula second okuzimba bizimbe byakiri nankani kati tosobola kunga nze ntuuka bwenti ku bikonde twali ku bikonde awo okugundi erugogo
ng'abantu bali wali byakwesindika naye abantu abali ku mulyango wesi omuntu atuse mutano omulala itawo osigere ekintu ekyo because they know my contribution on it oli akulaba nti mumanyi ono serebo kayitewo naye kati osobola okusanga bawunsa nga naye ayagala akulageko agaye toli wakabi ate olubaosiga tufu Allien Skin mbega wammwe nti nno mbega wani wa gavumenti mu bayimbi kwa ayambala ebintu by'amagye ayambala ebya polisi engato zabeera nazo yabyambala bwempulira ebintu bya kisiru buli abireeta bya kisiru nange nsolo byambala but I don't want to provoke these people kubanga banoonya okubako kebakola ki kebaneekwasa nawe bulijjo okimanyi nze nzaata banoonya bagambye nzaata banoonya bagambye bwebampitako bonna bantu nabadanga naye mwana ekyali don't you think Allien Skin no simbega kamba nnyonnyole mwabagala okuleeta ebibuuzo by'ekisiru buli ene performing artist world over akkirizibwa okukwata ene ataya kati ebyo omwana eyo byayambala kasita alipotinga mu authority tingenda kukola ne Chameleone yabyambalanga naye authority ng'ekola ki ng'ebimanyi nti Chameleone alina kino ekyambalo bakirabeko ewalala naye taye reporting gwomanyi ki bwe bagamba kasa ye reporting emageri naye character eno gyaleese empya mu music industry y'ekibule yaliwo myaka giri oza kuguna omulembe ekyakola kwa digito nagamba babebe abo bebe womukkiriza obutayogera baleete etteeka ono Muhammad Nsereko aleete etteeka mugenda kutta gundi kati oyo Allien Skin wajja olaba bebe amwogeddeko n'ayimuka naddeeno naye kati omanyi abameka banoonya Allien Skin kati tumwogerako omanyi nti YouTube channel yayongedde okusituka buli omu anoonya nnyimba ze kati ekyo kye twetaaga mu industry kyekikuziza music industry ya America yagambye agenda siba Isma access lwa kumwogerako computer misuse gye bajjawo yagambye tabayoba ekyakola nze mmanyi Allien Skin kyagenda okukola agenda kugula emiguweegi asibe gundi asibe Isma access ng'embuzi kumuguwa era wemulaba Isma nga ennaku ttaano talabika mugende mu ghetto ekawempe munoonye ku buli muti agenda musiba nga mbuzi amulekaawo ate abana bekawe Isma nga netagenda ewa Isma tagenda ng'ali mu kafulati ke yegalidde alina kufulu nga 3 ku luggi zikola koti dirwali kati kankubuli Isma mbulya ebbala gye lyatuddemu n'akeesa tasobola atya olaba nze anti ekiro myaka atya amanyi kayoyo asala munange okumpisaamu empi kaye yo manyi gwe kyabadde Isma kyatukoze Isma Junior mbandi awo nga Junior nkubira simanyi bali tabata nabiwandise n'oluyimba bannange olwabuge bali Junior mutegete mumanyi tamale Junior nga mukulu wange oluyimba Katonda yabadde mwene ensonga lwabugembe bitegeeza ki konze lwaki Isma lwabadde ayimba Munyonyi naba promoting music bwawaffe kubanga Munyonyi ye Uganda bakozesa Uganda yabadde atuuse Isma atamudayimba Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga n'atandika n'ekitundu baali basiba nze nanga nakaddiwa ngasomuka apatimenti mwebansasulira kati ndi Munyonyi ngenda Dubai Isma waawe ow'emyaka 7 ani yali amanyi mama tindi ebyo naiko byogeza n'ubu awuliriza naiko byogeza n'ubu Isma yagambye byogeza n'ubu Isma nade Katonda yabadde mwene ensonga eya Isma Katonda yabadde mwene ensonga ani yali amanyi Isma yagambye byogeza n'ubu awuliriza ati kati buliriza kiringa okujja n'ogamba omwana wa Bobi Wine nti nno gwe Kampala Solomon gwe oyogeza nnaku oneegomba lwakuba nga nsula katwe waliwo omanyi omuntu eyekaliza mu nnaku kale katuleete kale Bobi Wine katubujemu leete mwana bebe oyo omuwala yani ayogera oluzungu yani asuubi omwana olabe naawe nabagamba nti Bobi Wine atuli mu musaayi gwe tulootako ogamba biyata ogamba biya mbaako okimanyi nti nno omwana Suubi oyo n'omuteeka wali mu kurizoninga ng'ayogera oleeta nono yagambye mbu
asinga firo okuyimba mu rizoni kapasa nkana kamukuba ogamba suubi kati abayimbi be Uganda banyuma kuwulira ennyimba zaabwe bwe batuuka ku rizoni nga babale abategeera kati diro oyo mwana Bobi Wine suubi muteeke nze nange oyo mwana mutya muteeke bw'otyanga omwana ng'alowooleza mu luzungu ne mu Luganda ayogera ayina accent ekimanyi enjatula how the lady sounds, how the English sounds is so sweet, so sexy, so I don't know kakati ate nga nkoze so kituufu olwo omuntu ayogera ate nga wayogera teyeekaka nga flowinga kati ate nga ekyewuunyisa nga taata w'omulaba ayogera nnyo Oluganda bali so kalica oyo mwana nze Bobi yagamba yono mwana atansaze oyo mwana nomuto omanyi waliwo kampuni ya Pampers eyamusayininga nga mwana muto naga ono mwana yatansaze asose okugyayo sente z'eddwaliro kumbe omwana ze n'omukisa oyo mwana musimbe ne Dickens olabe batandike reason bagambe earthquake ni take discuss ogenda kulaba agenda okwambiko nga tumalize ensonga ya omukoweko wajja buleka mbiko nga tumalize ensonga ya Alien Skin okugivaako speed what magezi kigo wa Alien Skin nadakwa katugoliko mu performing art obiro byabayimbi bamanyi Alien Skin kyemusaba woba okuba omuntu gwa Alien Skin ebiro bino tebakyakuba muntu ng'omweraga oli kakujerega gutambula fe tubatujerega Alien Skin tokuba kubanga kati Uganda yava wali yaba Bobi bali kati tokuba muntu ngakulaba oli kakujerege mtunne boti ntiro kale kivulaba ketwaberanga n'Uganda abantu mu Island bagwayo kubanga nga ojjajerega kamiliyoni tuba tumanyi kamiliyoni agenze kumbe muri Masaka kamiliyoni ngamulaba agenze ne group ye kumbe je byasigadde mabega wanoka mu ya kavu bamulindide Lukaya so Alien Skin first of all njaga kwebaza kula creativity yo music ye naye etaka creativity baboga music naye ate yo mwana mubana kamba bule mwegendeze kawempe ne bayagala gikutwa ku Uganda gwera babaana abasinga okuva kawempe bakola ebintu nga biri oyo mvubuka ayimba ebintu Fik Fameka yajja n'ekinga kiri Fameka mbolia ya kopani kati Alien Skin nabe byakola character yo Kaye ya president wa Vice n'eki kinyumira babayimba byabwe ne character ziba n'abantu Fik Fameka character yali ya Wizkid netukikiriza tuyina omuvubuka barubaru naye wekawempe he was given a chance okuyimba bamuyita tuyina kati huyo Alien Skin another trending artist still from Kawempe character wakoya Bobi Wine yekamucha kukutaido tugende maso tujagenda maso nga twagala nekinyonyi bonna balayi bakabi kituufu bonna boyogeddeko baka otya kati abayo tegeka ekivulo leeta abayimbi gwolabe nga wembogedde ogenda kulaba talent true ne waliwo abayimbi bemuleeta mu bano b'emakindi barubaru nolabanga bafaanaganye bayimba yes bakubye barubaru kwata muddu omuteeke wali ku stage aze Fik Fameka omuteeka awo wakubiri oleeta ono Alien Skin wakusatu obawerekezeeko Big Eye kwa newe Kawempe nga yagulawo yakolaki tukyaliko nakende mwe mabega yavayo nalaga amakage nga gawedde okirese Isma twali tumumaliriza ogambye anti gwe wenyini olinga atugamba yagambye mbu yasuzemu embozi ya Dubai lwaki tetuleka Isma n'agitunyumiza space anti kati lwakuba tutya okutwaza omuntu omanyi bw'olabanga omwana ng'omwana yimirira aligi atuuse omuntu yenna ng'atuuse e Bulaaya n'agamba nasuze mu Serena ya Amerika nasuze ku Sheraton nasuze ku Hilton tukyaliko wano se mukama wange tukyaliko no wale mbu bannange munda bano bagitata hotel Burj Khalifa omanyi nze Dubai mulundi omu nasulayo kiro ekyo era banga kayembu nepa kanyonyo tseni one night come back nze bintu byemanyi Eiffel Tower ujimanyi byemanyi bya France bitya wa London Eye London Eye I can no ne buji bitya sifunanga mukisa kukola ki gusulayo kubanga nze ddungu wena bempewo ngeva mu ddungu mbandowooza esobola okubikka ekibuga kiramba ne kidda ku ttaka ne banyohola movies nabahola efufu yaveri nebikka ekibuga kirambe ekibaddeku niwofuuka fufu konze era mbeera mu Dubai nga magamaga efufu tusasibana abantu baffe take
Take. Kakati omusajja yatuse bwanaga bannayigo mulaba wano ndi mu Burj Khalifa nsuzi we akati fa bamanye bya hotel juzi we nsembye kufuluma nga ndi na Africa twade ne show na Africa kugundi Sky Hotel Sanditon kakati kasha the bank anazijao nantwala ku Da Vinci Hotel ho mpaneri yantwala mu kufuna ya sembayo nangamba Kaye ku respect je mbwa tosola kusura choka wali wazije basa sudoda walungi nanga tosola kusura mu room kataina kali kanji nyenyene these are self contained zibanti mu sitting room mu bisenge bibiri choka ngandi homo kandi Simon niwe wabukede ashimanyi nemuka Simon izi sola kusura na wano najja nengamba nehomanyi kankwate video ngambalaga kuva ku mulyango nenyambala walungi nenzija nembalaka kubanga bali bajja wakana kati abamanyi Da Vinci bamanyi nti ya star maker 5 star hotel tuli mu Santon City kati tosobola ate kulimba kati Isma kubanga yasuza mu ya star maker Isma 0 hani ate bed space berako star Isma yasuza mu bed space kanti kakati kakala mu yasutadde no mtu explanate economy Kaende koja kuncha Isma olimba nawe nekisoboka Wesi mono zarashi eko tekakala yalwanyo okulanga visa yakakala mu ekomawo obadde ki cyabadde kitya laba interview yagikoledde ati naye kubajje n'aba naye ndi mu Burj Khalifa simanyi Burj Khalifa za nale simanyi Burj Khalifa nangamba naye ewanta we nagenda bantwala oluggi luno nga serutegeera lwambaawo nnyo kubanga nakutuuka obutuusi simanye wansi nalaba fountain amazzi ne bantwala ku hotel ne banvuga bitya nengamba langi ekisenge nga sikitegeera abakyayogera okuva wavaayo abakyayogera nabiseewo ne vest n'atula ku kitanda ne kikaaba netugamba ebitanda bya Burj Khalifa bikaaba bite Kaizi yayise mu kamera nga wakwata live yagamba Kaizi nakola bwati Kaizi ndo zaadafa mu kayunga yabitegete nange natula mu kitanda ku kitanda nekikola Isma nangamba Isma wamagezi kyo muno mabaddamu fulume gwanga Isma nkugamba nategedde we yagenda e Israeli bucheri Sweden wallahi Isma yayita ku lyato bebano bayisa ku maato nga Nigeria kukulidde. Did you see how that guy was so excited okulinya ennyonyi? It's been long not brother long yajijjiramu nga bamuzza Museveni ng'asasudde mbwagenda mukola ati naye bamukubula nnyo kati bamuza kasaba ekifaananyi Isma ate emitwalo 3 yagajjukira $1 yagenda ku kifaananyi ng'amanyi wafuna ekifaananyi ya Museveni mbuba muwola mu banka. eyo tuvuddeyo Kaye embozi tegwa malonji nkutegedde naye Kaye kuba nnyo bwotyo yatuuse naga bannange mulaba kino ekifo bannaye mugamba nti no airport baagana okukola video kati nkola ki mundaba bannange airport ye Uganda yesinga mu nsi yonna nga nziramu okubuliza ebbi airport ye Uganda n'ogenda kati kankubulire go to Zanzibar kale gende Zimbabwe ensi gye tubala nti yagwa ogende mu paaka ya bagita Terminal 1 mu paaka ye Zimbabwe olabe paaka nudda kale kanjogere kye bajja otegeera gende Johannesburg mwana Uganda bali Johannesburg genda mu Randburg stay Randburg waliwo ekizimbe park ekyo kizimbe ne environment yakyo esinga airport ya Uganda environment ennungi airport ya Uganda oba okyayimiridde bwoti ekyenje ne kibuuka okuva kweno flo ne kibuuka ng'okya ne kiva kweno ku side zeno nga kibuuka kirabangako ati tufunanga mukisa gobeera eri mu economy baali batabaddeko mu first class yayo byandibadde mu economy nange ati neewuunya tomanyi nti eri waba wawanvu kakibuuka kakale biba bitambula okuva kayeva ku airport yafe ate kiruwa mbuulirayo ekifaananyi kyewali olabye ekifo kyewali olabye nga airport tekuliko escalators kubanga bali mukola terminal ey'okubiri side zeno wagirabye kankubuulire gwe tetugenda okuyitanga nga badipacha bayita eri naffe barayivo tuyita eno titutte emyaka 4
gwe kati gwatamanyi nze natamanya nkatabo ka mama wange ekisaawe ky'entebe kyekyali ekisaawe kyakisinga obunene mu Africa. Did you know that? Yes. Kankubone wino omulala kubanga oba nange oba toliba na Isima mugenda ne mba ne bayisiba ne bali abasula moto abawuganya kusula moto naye baakyusiza bukati balina mu ntebe nengamba mbade mukwata interview ngene motoka bane yammeka bakadde 10 ngene wayogera ani akuba simenje no muwozi nga berimba kale kankubuli Queen Elizabeth yali azze Kenya tata wafo Queen ya phone Yes, yes. Ennyonyi yali nene nga teri kisaawe mu East Africa mu Kenya kyesora kugwa ku kyagowa nenga ze Kenya buya kyagowa nenye nesigala nalinya akanyunya katona akasoro kugwe Kenya tata wafa yali Kenya naye yayita Uganda bali nyisa najja enyi negenda why Entebbe airport was the biggest airport in the whole Africa. Museveni azemi yaka almost anakijja ajongeddeko toy teziflashinga bulungi ezimu teziri mu kamera bakwatira abana tezina escalators owet komugugu nosika notuyana ne mumpale ngoli Entebbe airport wotukira bot juzi otwatu komo pino twali muguni mu economy twatuyana nga tusobola kusiba tayi kyekisawe muzira kye nalindabi nga abantu bakutezi eke omuntu aze kulambula nsi yammwe. Do you know nti omuzungu asobola kubanga yakula nga talabanga ku nkoko live mbata na mundu eke zino baba manyizi eke bazikosa muwo ne bayita mba n'amanyo gawe katobo kumati security Israeli gwe what if it's say I lost count musize nakatamba mu Israeli yensi je nalinda binenti ye yetoloddwa abalabe otuka ku kisawe bote ne bakutunulira ne bakuyita nojja nga tewali wadde muntu very calm nakuwa noyitawo niyo okuva otambudde okutuuka baba amaze okukebera n'ensawo naki awo negenda Entebbe musipi ngato sinika amanyo olimi oba waliye mundu ne bakola bati olimi bakebera oba otaddeyo pisto mu kamwa ne bakebera amatu mutu gamba muri bakwano ba Israeli mbasebo technology tiekisaawe mujja mubba mu bana Uganda tubatya installation yafe muyinzo ogibba nga installinga technology ono ne tugamba balese wa Israeli kumbe kale nga twagala omaliza Kaye tumalize ne point ya mwana mulenzi a pastor ayegulide erinnya ennyo amanyidwa nga pastor ese university natula kushitana ne kikaba netugamba ebitande babushikali kaba bite Kayizi yayise mu kamera nga wakwata live yagamba Kayizi nakola bwa Kayizi ndo zadava mu kayunga yabitegete nange natula mu kitanda kitanda nikikola Isima mama wamagezi kyo muno mabaddamu fulume gwanga Isima nkugamba nategedde we yagenda Israeli bicheri Sweden wallahi Isima yayita kulyato beba no bayisa ku maato ngaba Nigeria kukulide. Did you see how that guy was so excited okulinya nyonyi? It's been long not brother long yajijiramu nga bamuzza Museveni nga asasudde mbu agenda mukola ati naye bamukubula nnyo kati bamuza kasaba bifaananyi Isima ate mitwalo 3 yagajjukira $1 agenda ku kifaananyi ng'amanyi wafuna ekifaananyi Museveni mbu bamuwola mu banka. eyo tuvuddeyo Kaye embozi tegwa malonyi nkutegedde naye Kaye kuba nnyo bwotyo yatuuse naga bannange mulaba kino ekifo bannaye mugamba nti no airport baagana okukola video kati nkola ki mundaba bannange airport ye Uganda yesinga mu nsi yonna nga nziramu okubuliza ebbi airport ye Uganda n'ogenda kati kankubulye go to Zanzibar kale gende Zimbabwe ensi gye tubala nti yagwa ogende mu paaka ya bagita terminal 1 mu park ye Zimbabwe olabe park no dakale kanjogere kibanje otegera gende Johannesburg mwana Uganda wale Johannesburg genda mu Randburg stay Randburg waliwo ekizimbe park ekyo kizimbe ne environment yakyo esinga airport ya Uganda environment ennungi airport ya Uganda hubo kyayimiridde boti ekyenye ne kibuuka okuva kweno flo ne kibuuka ngoja ne kigwa kweno ku side zenu nga kibuuka kirabangako ati tutunanga mukisa
gobeera eri mu economy babaali batabuddeko mu first class yayo byandibadde mu economy nange ati neewuunya tomanyi nti eri waba wawanvu kakibuuka kakale biba bitambula okuva kayeva ku airport ate kiriwa mbuulirayo ekifaananyi kyewali olabye ekifo kyewali olabye nga airport tekuliko escalators kubanga bali mukola tamina ey'okubiri side zeno wagirabye kankubuulire gwe tugenda okuyitanga nga badipacha bayita eri naffe balive tuyita eno kitutte emyaka 4 gwe kati gwe atamanyi nze natambulira nkatabo ka maama wange ekisaawe ky'entebe kyekyali ekisaawe kyakisinga obunene mu Africa. Did you know that? Yes. Kankuwe ne wino omulala kubanga oba nange oba toliba na Isma mugenda ne mba ne bayisima ne bali abasula moto abawuganya kusula moto naye bakyusiza bukati bali na mu ntebe nengamba mbade mukwata interview ngene motoka bana yammeka bakadde 10 ngene wayogera ani akuba simenje n'umuwozi nga berimba kale kankubuli Queen Elizabeth yali azze Kenya tata wafono Queen ya fono yes ennyonyi yali nene nga teri kisaawe mu East Africa mu Kenya kyesora kugwa ku kyagowa nenga azze Kenya buya kyagowa n'ennyonyi nesigala n'alinya akanyonyi akatona akasobola okugwa Kenya tata wafa yali Kenya naye yayita Uganda baalinyisa najja ennyonyi negenda why Entebbe airport was the biggest airport in the whole Africa. Museveni azze emyaka almost anakijajjongeddeko toyi teziflashinga bulungi ezimu teziri mu kamera mbakwatira abaana tezirina escalators owetika omugugu n'osika n'otuyana ne mu mpale ng'oli Entebbe airport wootuukira bwoti juzi otwatukomo fena twali muguni mu economy twatuyana nga tusobola kusibawo taayi kyekisaawe mu nsi yona kye nali ndabi ng'abantu bakutezi eke omuntu azze kulambula nsi yammwe. Do you know nti omuzungu asobola okubanga yakula nga talabanga ku nkoko live mbaata na mmundu eke zino bo bamanyizi eke bazikosa muwo ne bayitamu bannaamanyi gawe kati oba okuuma ki Isirairi gwe I lost count musize n'akatambula mu Isirairi yensi gye nali ndabye n'entya ye yeetoloddwa abalabe otuuka ku kisaawe booti ne bakutunuulira ne bakuyita n'ojja nga tewali wadde muntu very calm n'akuba mukyo n'oyitawo niye okuva wootambudde okutuuka wano baba bamaze okukebera n'ensawo naki awo negenda Entebbe musipi ngatto sinika amanyo olulimi oba wali emundu ne bakola bati olulimi bakebera oba wotaddeyo pisitu mu kamwa ne bakebera amatu mutugamba muli bakwano ba Isirairi mubasebayo technology kyekisaawe mujja mubba mu bannayuganda tubatya installation yaffe muyinza ogibba nga tuinstalinga technology ne tugamba balese ba Isirairi kumbe kale nga twagala omaliza Kaye tumalize ne point ya mwana